Okusinziira ku kunoonyereza okuze kukolebwa aba minisitule y'ekikula ky'abantu, ebitundu 35 ku buli 100 ku bawala bakabaasanyizibwa ate abalenzi ebitundu 17 ku buli 100 nabo tebatalizibwa. Mu ngeri emu abawala ebitundu 58 ku buli 100 batuusibwako obulabe ku mibiri gyabwe ate abalenzi bali ebitundu 59 ku buli 100 okwetooloola eggwanga. Bino bye bimu ku bivuddeyo mu kkubaganya ebirowoozo okwategekeddwa aba Save Street Children Uganda okutema empenda butya bannamawulire gye bayinza okwongera okulwanirira eddembe ly'abaana. Bano bagamba nti ab'amawulire bakola omulimu gwa ttendo wabula baagala bongera amaanyi okulaba ng'emboozi ezikwata ku ddembe ly'abaana zibeera ku mwanjo. Bingi batulugunyizibwa ne mu ngeri oluusi gye baripootingako eddembe lyabwe Drum government's attention to things we may not have seen and call for action. Abantu abeetabye mu kkubaganya ebirowoozo kuno baagala bannamawulire bongere okutendekebwa ku nsonga z'abaana naddala amateeka agalungamya ensonga z'abaana abato mu ggwanga. Oluusi oyinza okuteekayo ekifaananyi ky'omwana nga kirabika wandibadde okibiseeko naye tokibiseeko ate nga ekyo si kirungi ku mateeka agalabirira abaana. Omubaka Bernard Atiku ng'ali ku kakiiko ka Paalamenti akakola ku nsonga z'abaana ategeezezza ng'ababaka balwanirira eddembe ly'abaana bwe bagenda okuleeta ebbaga erya Prevention and Prohibition of Human Sacrifice lino ng'ekigendererwa bye bibonereza ebikakali eri abo abasaddaaka abaana. Pozinze okuteekebwa ku kalabba omuntu gwe ba prosecutings ne basanga nti yeenyigira mu kikolwa kino eky'okusaddaaka muntu. Aba Save Street Children Uganda bagamba nti buvunaanyizibwa bwa buli omu okulaba ng'eddembe ly'abaana likuumibwa olwo eggwanga lisobole okubeera n'ebiseera eby'omu maaso nga bitangaavu. Juma Kiriya, NTV Akawungeezi.